Abakozi b'effujjo mwerinde ekibooko si kuzina enkyukakyuka ezaakoleddwa. Gwe Bobi Wine togeza n'okozesa kkale mmyufu mu kulonda kubanga siiyo waliwo ab'ekibiina ekirala abaakusookedda. Ate bannayuganda kaakati ffeeza eno eyingiddewo eya COVID-19 y'ekyasinze okuba ey'omutawaana n'amateeka gafulumiziddwa agagenda okugobererwa okuddamu okuggulawo ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Ago nno n'amawulire amalala mangi tuula butuuzi ge ntuuse okutuusaako mu kaseera kano ak'ebifulumidde mu mpapula z'amawulire mu bujjuvu eby'essaawa 2 ez'okumakya. Nze Omukoki Ronald Senvuma atuddewo kubanga nkusomera eby'olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana omwaka 2020. Leero olunaku lwa bbalaza ntandikidde mu lupapula luno olwa New Vision olundi mu 5. Olunaku lwaleero Vision akulembeza wano eggulire nti constituencies empya ezaakagunjibwawo kaakati zeeraliikiriza abakulu okuli omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Sekandi, Jimmy Akena, Kahindo Tafiire, Peter Ogwang, Matia Kasaija, Anifa Kawooya n'abakulu abalala. Kaakati ebiddako bibino babikuleetedde mu lupapula luno olwa New Vision afulumiziddwa olunaku lwaleero. Kitegeeza nti kaakati bajeti erina okuba ng'eyongezebwako ensimbi eziwerera ddala biliyooni 600 okusobozesa ebitundu ebyo ebyakatondebwawo ebipya okuba nga biddukanya bulungi emirimu gyabyo. Ne bakwongerawo wano omukyala nti alafuuba n'okulaba nga akoona amayinja eno bw'atadde omwana ku mugongo okusobola okufunira famire ekyokulya. Bamukuleetedde ekitundu kyalimu nti ali eri mu kitundu ekyebutebo mu district eyo era nga gyagenderera ddala maaso n'okuba nga yeeyiza abaana be ekyokuzza eri omumwa olubuto lusobola okuba nga lubaamu akantu. Wano bakwongeddewo engeri gy'onaasobola okuba nga wejjanjabamu obulumi obw'omugongo. Ate ne bakwongerawo nti mu kiseera kino oba omutendera guno kati Uganda gweriko ku nsonga y'ekirwadde kya coronavirus gwe gukyasinze okuba ogw'omutawaana, n'olwekyo balina okuba nga beegendereza abavunaanyizibwa ku by'obulamu ne bannayuganda bonna. Wakati abakugu bwe batyo bwe bongedde okuwabula. Ne bakwongerawo wano nti baakazuula abantu abalina COVID-19 abawerera ddala 40 mu kitundu ekyemutukula, ng'ate bantu ba bulijjo ababeera bazangiddwa nga balina ekirwadde kino. Ekintu ekyogeddwako nti kyetaaga okuba nga kinogerwa eddagala ng'obudde bukyali, olw'ensonga nti singa tekitereezebwa ate kiyinza okuviirako embeera okwongera okusajjuka. Ne bakwongerawo wano ababaka mu ssetteeserezo w'eggwanga basimbidde ekkuuli enteekateeka ya gavumenti ey'okuba nga etandika okukekejjula omusolo ku nsimbi abakozi aba gavumenti ze batereka mu kitongole ekitereka ensimbi z'abakozi ekya NSSF nti waakiri ekekejjuleko akatonotono. Bagambye nti nedda kuno kuba kunyigiriza kwennyini era temugeza ne muzikwatako. Ate ne bakwongerawo wano nti waliwo omusajja atanywa guteese kaakati poliisi gweri mu kuyigga ng'ono yakkakkanye ku bakyala 2 n'abasalaasala okutuusa lw'abajje mu bulamu bw'ensi eno, ye n'amala n'abinnyika mu nsuwa. Zonna ensonga ziri mu lupapula luno olwa New Vision afulumye olunaku lwaleero. Bakuletedde olugendo lwa Justice Jane Francis Abodo olw'ennaku 13 ze yakamala mu yafeesi ng'akola omulimo ogw'obwa Director of Public Prosecutions. Kaakati bakuletedde okuva lwe yatandika yafeesi eyo ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokuna n'okutuusa essaawa ya leero wakyali. Byonna biri mu lupapula luno olwa New Vision afulumiziddwa olunaku lwa leero. Akakiiko k'ebyokulonda wano kalagidde nti Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu wandibadde olinnya ku misinde kw'oddukira tolina kukozesa kala mmyufu olw'ensonga nti kala eyo yabannakibiina kya Uganda People's Congress UPC nti baagikusooka dda. Kaakati gwe ne bannakibiina kyo aba National Unity Party oba ekisinde kya People Power mulina okunoonya kala endala. Kaakati ensonga zizino mu lupapula luno. Ekiddako Bobi Wine akubye emmeeza. Byonna biri mu lupapula luno olwa New Vision. Ebisinga ku byange mojja okubanga ogula kopiyo omanye ensonga nga bwe ziwandiikiddwa mu Vision muvuddemu. Kaakati ngenze mu lupapula lwa Daily Monitor olundi mu 5 enkya y'olunaku lwaleero. Ate nayo nkuwe ebifulumiddemu omanye ensonga nga bwe ziwandiikiddwa. Kaakati Monitor akulembeza wano nti gavumenti efulumizza amateeka
amateeka agalina okugobererwa mu kuggulawo ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Kaakati kyateeka buli muntu yenna ayingira ku kisaawe ne bw'oba ng'obadde osalinkiriza ku kikomera kya kisaawe kya nnyonyi olina okuba ng'oyambadde masiki. Ate obuuma obupima ebbugumo ku kisaawe tebulina kubulawo, bulina okubeerawo n'ensonga z'okwetegereza air conditioner ebyuma ebikuba empewo birina nabyo okwetegerezebwa obulungi ennyo, n'okufuuyira ennyonyi yonna ebeera etuusaawo ku kisaawe erina okunaazibwa yonna nga bagiteekako eddagala eritta obuwuka. Kaakati bakuleetedde wano ensonga endala, olugendo lwa 2021 mu kibiina kya UPC. Kaakati Akena ate tayambalaganye butoola ne Walubiri. Ensonga kwe zivudde ziizino mu lupapula luno olwa Daily Monitor afulumiziddwa olunaku lwa leero. Daily Monitor akwongeddemu wano eggulire eddala nti eyaliko omubaka mu ssetteeserezo w'eggwanga ng'ava mu kitundu eri eky'ebufumbira ey'obuvanjuba Eddie Kwizera kaakati wuuno atabuse n'awakanya eky'okutondawo ebibuga ebipya. Agambye muteekawo byaki? Ye bannaye kiki ekiteekeddwa okuba nga kikolebwa okusobola okuba nga buli kimu kigguka bulungi nnyo? Kaakati bibino bye yeebuuza. Ate ye Jeno Tumukunde atandise okunoonya akalulu mu kimpowooze mpolampola, ayitireyo wansi mpolampola ku mirandira ejja wansi bw'aba n'asigula omuti atandise kugutema mirandira. Kaakati byonna biri mu lupapula luno olwa Daily Monitor afulumiziddwa olunaku lwa leero. Kaakati ne bakwongerawo wano ensonga z'ekirwadde kya COVID-19. Kiki gavumenti kyeteekeddwa okubanga ekola okubanga eziziyiza bakuleeteddewo ababaka mu ssetteeserezo w'eggwanga nga babakebera babateekamu kano akantu ke bagamba mbu kanyonyogera mu nnyindo munda. Buli omu akatya. Byonna biri mu lupapula luno olwa Daily Monitor afulumiziddwa olunaku lwa leero. Ne bakwongerawo wano eggye lya UPDF kaakati alondeddwa okubeera nga ye mukyala asookedde ddala okubeera omwogezi w'eggye lya UPDF Brigadier Flavia Byekwaso bamukuleetedde wano na biki ebimukwatako biri mu lupapula luno olwa Daily Monitor afulumiziddwa olunaku lwa leero. Daily Monitor nzikiriza naye mmuteekaawo ate nkuwe kubifulumidde mu lupapula lwa bukedde lw'engenda okuwunzikirako eby'essaawa 2 mu bujjuvu. Okyali nange omukooki Ronald Senvuma. Bukedde ntandikidde ku ggulire lino enkyukakyuka mu ggye lya UPDF kye zitegeeza